Kuteekumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanjuzi kuteesa mmiri okugikutuusaako. Twazuukuse n'enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ziwedde essaawa 3 ez'okumakya ga leero terowezeza bimitaza 4.2, Masaka 36.2, Jinja 28, Kampala 24.2, so nga Mwende yasembye okufuna entono ya milimitazi 14.6. Kino kiviridde ku mukubo gwa nkuba gukyanjalidde mu ssemazinga Africa omwono ssana eggwanga lyaffe erya Uganda y'enkuba gye tukyafuna ennaku zino. Enkya kumakya tusobola okuzuuka n'enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu yadde nga muyiye bulungudde ennyanja Nalubaale bisuubirwamu okubwatuka kw'eggulu ng'oggyeko Kasese ne Kabale tusuubirayo akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire. Olweggulo embeera tugisuubira obutakyuka nnyo tugenda kweyongera mu maaso n'enkuba okutonnya ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omuwendo nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira tuuka ku degrees 29 mu kikakono bw'eggwanga lyaffe ng'okubiriza ng'oddeeyo mu buvanjuba, so kati mu kwebulungulira ennyanja Nalubaale tulisuubira okubeera wakati wa 26 na 27 mu kibuga ekikulu Kampala ng'ate mu nsozi ez'e Kabale tulisuubira okubeerako wansi kati ni ku degrees 23 zokka. Bweyagadde okumanya ebifa amawanga agatwetodde tugamba nti Nairobi ne Madrid tusuubirayo enkuba entonotono nga n'ebbugumu erya gugenda tuuka ku degrees 24 mu Nairobi. Mu Dubai ne mu Moscow yakasana kagenda kwememulira ddala nga n'ebbugumu erya gugenda tuuka ku degrees 36 eyo mu Dubai. Webale kutwekumirako nze kuteesa mmere tovaawo.